Eby'omu Mirembe ekyokubiri essula 6 okutuuka ku 10. Awo Sulemaani n'alyoka ayogera nti Mukama ayogedde nga n'atuulanga mu kizikiza ekikutte, naye nze nkuzimbidde ennyumba ey'okubeeramu n'ekifo ky'onoobeerangamu emirembe gyonna. Awo kabaka n'akyusa amaaso ge n'asabira ekibiina kyonna ekya Isirayiri omukisa. Ekibiina kyonna ekya Isirayiri ne bayimirira. N'ayogera nti Mukama Katonda wa Isirayiri yeebazibwe, eyayogera n'akamwa ke ne Dawudi kitange era akituukiriza n'emikono gye, ng'ayogera nti okuva ku lunaku lwe naggya abantu bange mu nsi y'e Misiri, seerobozanga kibuga kyonna mu bika byonna ebya Isirayiri okuzimbira omwo ennyumba erinnya lyange libeere omwo, so seerobozanga muntu yenna okuba omukulu w'abantu bange Isirayiri, naye neerobozezza Yerusaalemi erinnya lyange libeere omwo, era neerobozezza Dawudi okufuga abantu bange Isirayiri. Kale kyali mu mutima gwa Dawudi kitange okuzimbira erinnya lya Mukama Katonda wa Isirayiri ennyumba. Naye Mukama n'agamba Dawudi kitange nti kubanga kyali mu mutima gwo okuzimbira erinnya lyange ennyumba, wakola bulungi kubanga kyali mu mutima gwo, era naye gwe tozimbanga nnyumba, naye mutabani wo aliva mu ntumbwe zo, oyo yalizimbira erinnya lyange ennyumba. Era Mukama atuukiriza ekigambo kye kye yayogera, kubanga nze nnyimukidde mu kifo kya Dawudi kitange, era ntudde ku ntebe ya Isirayiri nga Mukama bwe yasuubiza, era nzimbidde erinnya lya Mukama Katonda wa Isirayiri ennyumba. Era ntadde omwo essanduuko omuli endagaano ya Mukama gye yalagana n'abaana ba Isirayiri. N'ayimirira mu maaso g'ekyoto kya Mukama, ekibiina kyonna ekya Isirayiri nga we bali, n'ayanjuluza engalo ze, kubanga Sulemaani yali akoze ekituuti eky'ebikomo, obuwanvu bwakyo emikono 5, n'obugazi bwakyo emikono 5, n'obugulumivu bwakyo emikono 3, n'akiteeka wakati mu luggya, n'ayimirira okwo, n'afukamira ku maviivi ge mu maaso g'ekibiina kyonna ekya Isirayiri, n'ayanjuluza engalo ze eri eggulu, n'ayogera nti ayi Mukama Katonda wa Isirayiri, tewali Katonda akufaanana mu ggulu newankubadde mu nsi, akwata endagaano n'okusaasira eri abaddu bo abatambulira mu maaso go n'omutima gwabwe gwonna, eyanyweza eri omuddu wo Dawudi kitange ekyo kye wamusuubiza. Weewaawo wayogera n'akamwa ko era okituukiriza n'omukono gwo nga bwe luli leero. Kale nno ayi Mukama Katonda wa Isirayiri, nyweza eri omuddu wo Dawudi kitange ekyo kye wamusuubiza ng'oyogera nti tewaakubulenga musajja mu maaso gange ow'okutuula ku ntebe ya Isirayiri, kyokka abaana bo bwe baneegenderezanga ekkubo lyabwe okutambuliranga mu mateeka gange nga ggwe bwe watambuliranga mu maaso gange. Kale nno ayi Mukama Katonda wa Isirayiri, ekigambo ekyo kituukirizibwe kye wagamba omuddu wo Dawudi. Naye Katonda alituula mazima ddala n'abantu ku ttaka. Laba eggulu n'eggulu erya waggulu toliggyaamu, kale ennyumba eno gye nzimbye eyinza etya ggwe okukuggyamu? Naye lowooza okusaba kw'omuddu wo n'okwegayirira kwe, ayi Mukama Katonda wange, okuwulira okukaaba n'okusaba omuddu wo kwasabye mu maaso go. Amaaso go gazibuke eri ennyumba eno emisana n'ekiro, eri ekifo kye wayogerako ng'oliteeka omwo erinnya lyo, okuwulira okusaba omuddu wo kw'anaasabanga ng'atunulira ekifo kino, era owuliranga okwegayirira kw'omuddu wo n'abantu bo Isirayiri bwe banaasabanga nga batunulira ekifo kino. Weewaawo wuliranga ggwe ng'oyima mu kifo kyo ky'obeeramu, ng'oyima mu ggulu, era bw'onoowuliranga osonyiwanga. Omuntu bw'anaayonoonanga munne ne bamulayiza ekirayiro ky'abalayira, n'ajja n'alayira ng'ayima mu maaso g'ekyoto kyo mu nnyumba eno, kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu, okolanga, osaliranga abaddu bo omusango, ng'osasula ababi, okumuleetako ekkubo lye, era ng'osonyiwa obutali butuukirivu omutuukirivu, okumuwa ng'obutuukirivu bwe bwe buli. Era abantu bo Isirayiri bwe bannaakubibwanga wansi mu maaso g'abalabe kubanga bakwonoonye, ne bakyuka nate ne baatula erinnya lyo, ne basaba ne beegayirira mu maaso go mu nnyumba eno, kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu, osonyiwanga okwonoona kw'abantu bo Isirayiri, obakomyangawo nate mu nsi gye wawa bo ne bajjajja baabwe. Eggulu bwe linaggalwangawo so nga tewali nkuba kubanga bakwonoonye, bwe banasabanga nga batunulira ekifo kino ne baatula erinnya lyo ne bakyuka okuleka ekibi kyabwe, bw'obabonyaabonyanga, kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu,
osonyiwanga ekibi ky'abaddu bo n'abantu bo Isirayiri bw'onoobayigirizanga ekkubo eddungi lye baba batambuliramu oweerezenga enkuba ku nsi yo gye wawa abantu bo okuba obusika bwe wanaabanga mu nsi enjala bwe wanaabanga kawumpuli bwe wanaabanga okugengewala oba bukuku enzige oba kawuka abalabe baabwe bwe banaabazingizanga mu nsi ey'ebibuga byabwe kawumpuli bw'anaafaanananga atya n'endwadde bw'eneefaanana ng'etya kyonna kyonna omuntu yenna ky'anaasabanga era kyonna ky'aneegayiriranga oba abantu bo bonna Isirayiri abanaamanyanga buli muntu endwadde ye n'obuyinike bwe ye n'ayanjuluza engalo ze eri ennyumba eno kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu ekifo ky'obeeramu osonyiwanga osasulanga buli muntu ng'amakubo ge gonna bwe gali gw'omanyiiko omutima gwe kubanga ggwe wekka gwe omanyi emitima gy'abaana b'abantu balyoke bakutye okutambuliranga mu makubo go ennaku zonna ze balimala mu nsi gye wawa bajjajjaffe era eby'omunnaggwanga atali wa mu bantu bo Isirayiri bw'anaavanga mu nsi ey'ewala olw'erinnya ly'ekkulu n'engalo ze ez'amaanyi n'omukono gwo ogwagololwa bwe banajjanga ne basaba nga batunuulira ennyumba eno owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu mu kifo ky'obeeramu okole nga byonna bwe biri omunnaggwanga by'anaakukaabira amawanga gonna ag'oku nsi balyoke bamanye erinnya lyo okukuutya ng'abantu bo Isirayiri bwe tukutya era bamanye ng'ennyumba eno gye nzimbye etuumiddwa erinnya lyo abantu bo bwe banaatabaalanga abalabe baabwe mu kkubo lyonna ly'onoobatumanga ne bakusaba nga batunulira ekibuga kino kye weeroboza n'ennyumba gye nzimbidde erinnya lyo kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu okusaba kwabwe n'okwegayirira kwabwe owoze ensonga yaabwe bwe banaakwononanga kubanga tewali muntu atayonoonanga n'obasunguwalira n'obagabula eri abalabe n'okutwala ne babatwala nga basibe mu nsi oba wala oba kumpi naye bwe banajjukiriranga mu nsi gye baatwalibwa nga basibe ne bakyuka ne bakwegayirira mu nsi ey'okusibibwa kwabwe nga boogera nti twayonoona ne tukola eby'obubambaavu twagira ekyejo bwe banaakomangawo gy'oli n'omutima gwabwe gwonna n'emmeeme yaabwe yonna mu nsi ey'okusibibwa kwabwe gye baabatwala nga basibe ne bakusaba ne batunuulira ensi yaabwe gye wawa bajjajja baabwe n'ekibuga kye weeroboza n'ennyumba gye nzimbidde erinnya lyo kale owuliranga ggwe okusaba kwabwe n'okwegayirira kwabwe ng'oyima mu ggulu ekifo ky'obeeramu owozanga ensonga yaabwe osonyiwanga abantu bo abakwonoonye kale ayi Katonda wange nkwegayiridde amaaso go gazibukenga n'amatu go gawulirenga okusaba okunaasabirwanga mu kifo kino kale no golokoka ayi Mukama Katonda oyingire mu kifo kyo eky'okuwummuliramu gwe n'essanduuko ey'amaanyi go bakabona bo ayi Mukama Katonda bambale obulokozi n'abatukuvu bo basanyukire obulungi ayi Mukama Katonda tokyusanga amaaso g'oyo gwe wafukako amafuta jjukira okusaasirwa kwa Dawudi omuddu wo eby'omu Mirembe ekyokubiri essula y'omusanvu awo Sulemaani bwe yamala okwogera omuliro ne guva mu ggulu ne gwokya ekiweebwayo ekyokebwa ne ssaddaaka ekitiibwa kya Mukama ne kijjula ennyumba bakabona ne batayinza kuyingira mu nnyumba ya Mukama kubanga ekitiibwa kya Mukama kijjudde ennyumba ya Mukama abaana ba Isirayiri bonna ne batunuulira omuliro bwe gwaka ekitiibwa kya Mukama ne kiba ku nnyumba ne bavunnama amaaso gaabwe ku mayinja maalire ne basinza ne beebaza Mukama nga boogera nti kubanga mulungi kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna awo kabaka n'abantu bonna ne baweerayo ssaddaaka mu maaso ga Mukama kabaka Sulemaani n'awaayo ssaddaaka ey'ente 2,200 n'endiga kasiriivu mu 200 awo kabaka n'abantu bonna ne bawunga ennyumba ya Katonda bakabona ne bayimirira ng'emirimu gyabwe bwe gyali era n'Abaleevi nga balina ebintu ebivuga ebya Mukama Dawudi kabaka bye yakola okwebaza Mukama kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna Dawudi bwe yatenderezanga olw'okuweereza kwabwe bakabona ne bafuuwa amakondeere mu maaso gaabwe Isirayiri yenna ne bayimirira era Sulemaani n'atukuza oluggya wakati olwali mu maaso g'ennyumba ya Mukama kubanga yaweerayo ebiweebwayo ebyokebwa n'amasava g'ebiweebwayo olw'emirembe kubanga ekyoto eky'ekikomo Sulemaani kye yakola tekyayinza kuggyako ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo eky'obutta n'amasavu awo Sulemaani n'afumba embaga mu biro ebyo ey'ennaku 7 ne Isirayiri yenna wamu naye
ekibiina ekinene ennyo okuva wayingirirwa e Kamasi okutuuka ku kagga k'e Misiri. Awo ku lunaku olw'omunaana ne bakuŋŋaanya okukuŋŋaana okutukuvu, kubanga embaga ey'okuwonga ekyoto baagikwatira ennaku 7 n'embaga ennaku 7. Awo ku lunaku olw'23 olw'omwezi ogw'omusanvu n'asindika abantu mu weema zaabwe nga basanyuse era nga bajaguza mu mitima gyabwe olw'obulungi Mukama bwe yali alaze Dawudi ne Sulemaani ne Isirayiri abantu be. Bw'atyo Sulemaani bwe yamala ennyumba ya Mukama n'ennyumba ya kabaka ne byonna ebyayingira mu mutima gwa Sulemaani okukola mu nnyumba ya Mukama ne mu nnyumba ye n'abituusa bulungi. Mukama n'alabikira Sulemaani kiro n'amugamba nti mpulidde okusaba kwo ne neeroboza gye ndi ekifo kino okuba ennyumba ey'okuweerangamu ssaddaaka. Bwe naggalangawo eggulu waleme okuba enkuba, oba bwe nnaalagiranga enzige okolya ensi, oba bwe nnaaweerezanga kawumpuli mu bantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne basaba, ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi, kale nawuliranga nga nnyima mu ggulu ne nsonyiwa okwonoona kwabwe ne mponya ensi yaabwe. Kale amaaso gange ganaazibukanga n'amatu gange ganaawuliranga okusaba okunaasabibwanga mu kifo kino. Kubanga kaakano neerobozezza ennyumba eno ne ngitukuza, erinnya lyange libeere omwo emirembe gyonna, n'amaaso gange n'omutima gwange binaabeeranga eyo obutayosa. Naawe bw'onootambuliranga mu maaso gange nga Dawudi kitaawo bwe yatambulanga, n'okolanga byonna bwe biri bye nakulagira, n'okwata amateeka gange n'emisango gyange, kale naanywezanga entebe ey'obwakabaka bwo nga bwe nalagaana ne Dawudi kitaawo nga njogera nti tewaakubulenga musajja okuba afuga mu Isirayiri. Naye bwe munaakyukanga ne muleka amateeka gange n'ebiragiro byange bye ntadde mu maaso gammwe, ne mugenda ne muweereza bakatonda abalala ne mubasinza, awo ndibasigulira ddala ne mbaggya mu nsi yange gye mbawadde, n'ennyumba eno gye ntukuzizza olw'erinnya lyange ndigisuula okuva mu maaso gange, era ndigifuula olugero n'ekigambo eky'obuwemu mu mawanga gonna. N'ennyumba eno empanvu ey'enkanidde awo buli anaagiyitangako aneewunyanga era anaayogeranga nti kiki ekikozezza bwe kityo Mukama ensi eno n'ennyumba eno. Kale banaddangamu nti kubanga baleka Mukama Katonda wa bajjajja baabwe eyabaggya mu nsi y'e Misiri, ne bakwata bakatonda abalala ne babasinza ne babaweereza, kyeyava abaleetako obubi buno bwonna. Ebyo mu Mirembe ekyokubiri essula ey'omunaana. Awo olwatuuka emyaka 20 bwe gyayitawo, Sulemaani mwe yazimbira ennyumba ya Mukama n'ennyumba ye nga ebibuga Kulamu bye yawa Sulemaani n'abizimba n'atuuza omwo abaana ba Isirayiri. Awo Sulemaani n'agenda Kamusuzoba n'akimenya, n'azimba Tadumooli mu ddungu n'ebibuga byonna eby'okuterekeramu yazimba mu Kamasi. Era yazimba ne Besukoloni ekya waggulu ne Besukoloni ekya wansi, ebibuga ebiriko enkomera ne bbugwe n'enzigi n'ebisiba, ne Balasi n'ebibuga byonna eby'okuterekeramu Sulemaani bye yalina, n'ebibuga byonna eby'amagaali ge n'ebibuga eby'abasajja be abeebagala embalaasi, ne byonna Sulemaani bye yayagala okuzimba olw'okwesanyusa kwe mu Yerusaalemi ne mu Lebanooni ne mu nsi yonna ey'amatwale ge. Abantu bonna abaasigalawo ku Bakiiti n'Abamooli n'Abaperini n'Abakiiti n'Abayebuusi abatali ba ku Bayisirayiri, ku baana baabwe abaasigalawo oluvannyuma lwabwe mu nsi, abaana ba Isirayiri be batazikiriza, ku abo Sulemaani kwe yasoloozanga abaddu ne leero. Naye ku baana ba Isirayiri, Sulemaani teyafuulangako baddu olw'omulimu gwe, naye ne baba basajja balwanyi era abakulu b'abaami be era abafuga amagaali ge n'abasajja be abeebagala embalaasi. Era bano be baali abaami abakulu aba Kabaka Sulemaani 250 abafuganga abantu. Sulemaani n'ayambusa muwala wa Falaawo n'amuggya mu kibuga kya Dawudi n'amuleeta mu nnyumba gye yamuzimbira, kubanga yayogera nti mukazi wange tajja kubeera mu nnyumba ya Dawudi kabaka wa Isirayiri, kubanga ebifo bitukuvu essanduuko ya Mukama gye yatuuka. Awo Sulemaani n'awangayo ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama ku kyoto kya Mukama kye yazimba mu maaso g'ekisasi, ng'ebyagwanira buli lunaku bwe byali, ng'awaayo ng'ekiragiro kya Musa bwe kyali ku Ssabbiiti, n'emyezi nga kye gijje giboneke, ne ku mbaga ezaalagirwa emirundi 3 buli mwaka, ku mbaga ey'emigaati egitazimbulukuswa, ne ku mbaga eya Ssabbiiti, ne ku mbaga ey'ensiisira.
n'agaba empalo z'abakabona olw'okuweereza kwabwe ng'ekiragiro kya Dawudi kitaawe bwe kyali, n'awa Abaleevi ebyo bye baalagirwa okutenderezanga n'okuweereza mu maaso g'abakabona ng'ebyagwanira buli lunaku bwe byali, era n'abaggazi ng'empalo zaabwe bwe zaali ku buli mulyango, kubanga bw'atyo Dawudi omusajja wa Katonda bwe yalagira. Ne batava mu kiragiro kya kabaka kye yalagira bakabona n'Abaleevi olw'ekigambo kyonna oba olw'ebintu ebyaterekebwa. Awo omulimu gwonna ogwa Sulemaani ne gutegekerwa olunaku olw'okusaawa emisingi gy'ennyumba ya Mukama n'okutuusa lwe yaggwa. Bw'etyo ennyumba ya Mukama n'etuusibwa ddala. Awo Sulemaani n'agenda e Eziyonigeba ne Eresi ekiri ku ttale y'ennyanja mu nsi ya Edomu. Kulamu n'amuweereza mu mikono gy'abaddu be ebyombo n'abaddu abaamanya ennyanja, ne bajja wamu n'abaddu ba Sulemaani e Ofiri ne bakimayo zaabu ttalanta 450 ne bazireeta eri kabaka Sulemaani. Eby'omu mirembe ekyokubiri essula 9. Awo kabaka omukazi w'e Seeba bwe yawulira ettutumu lya Sulemaani n'ajja okukema Sulemaani n'ebibuuzo ebizibu e Yerusaalemi ng'alina abaddu bangi nnyo n'eŋŋamira ezeetisse ebyakaloosa ne zaabu nnyingi nnyo n'amayinja g'omuwendo mungi. Awo bwe yajja eri Sulemaani n'ateesa naye ebyo byonna ebyali mu mutima gwe. Awo Sulemaani n'amutegeeza byonna bye yamubuuza. Tewali kintu ekyakwekebwa kabaka ky'atamutegeeza. Awo kabaka omukazi w'e Seeba bwe yamala okulaba amagezi ga Sulemaani n'ennyumba gye yazimba, n'emmere ey'oku mmeeza ye n'okutuula kw'abaddu be n'okuweereza kw'abaweereza be n'ebyambalo byabwe, n'abasenero be n'ebyambalo byabwe, n'olutindo lwe yalinnyirangako okugenda mu nnyumba ya Mukama, kale nga temukyasigadde mwoyo mu ye. N'agamba kabaka nti ekigambo kye nawulirira mu nsi yange kyali kya mazima eky'ebikolwa byo n'amagezi go. Era naye sakkiriza bigambo byabwe okutuusa lwe najja amaaso gange ne gakiraba, era laba saabuulirwa kitundu kya bukulu bw'amagezi go osinga ettutumu lye nawulira. Abasajja bo balina omukisa, abaddu bo bonna balina omukisa, abayimirira mu maaso go ennaku zonna ne bawulira amagezi go. Mukama Katonda wo yeebazibwe eyakusanyukira okukuteeka ku ntebe okuba kabaka olwa Mukama Katonda wo. Kubanga Katonda we yayagala Isirayiri okubanyweza emirembe gyonna, kyeyava akufuula kabaka waabwe okukola ng'eby'ensonga n'eby'obutuukirivu. Awo n'awa kabaka zaabu ttalanta 12 n'ebyakaloosa bingi nnyo nnyini n'amayinja g'omuwendo mungi. So tewaabawo byakaloosa ebyenkanidde awo ng'ebyo kabaka omukazi w'e Seeba bye yawa kabaka Sulemaani. Era n'abaddu ba Kulamu n'abaddu ba Sulemaani abaleetanga zaabu okuva e Ofiri ne baleeta emitoogo n'amayinja g'omuwendo mungi. Kabaka n'akola n'emitoogo, entindo ez'ennyumba za Mukama n'ennyumba ya kabaka, n'ennanga n'entongoli z'abayimbi. So tewaalabikanga edda mu nsi ya Yuda egifaanana bwe gityo. Awo kabaka Sulemaani n'awa kabaka omukazi w'e Seeba byonna bye yayagala, buli kye yasaba kyonna, obutasaako ebyo bye yaleetera kabaka. Awo n'akyusa n'addayo mu nsi ye n'abaddu be. Era ezaabu eyajja eri Sulemaani mu mwaka ogumu, obuzito bwayo bwali ttalanta za zaabu 666, obutasaako eyo abasuubuzi n'ab'obuguzi gye baaleetanga, ne bakabaka bonna ab'e Buwarabu n'abakulu b'ensi ne baleetera Sulemaani zaabu ne ffeeza. Era kabaka Sulemaani n'aweesa obugabo 200 ebya zaabu empeese, buli kagabo n'akawako sekeri za zaabu 600, n'akola engabo 300 ebya zaabu empeese, buli ngabo n'agiwako sekeri 300. Kabaka n'azitereka mu nnyumba ey'ekibira kya Lebanoni. Era kabaka n'akola entebe ey'obwakabaka ennene y'amasanga n'agibikkako zaabu nnungi. Entebe yaliko amadaala 600, era yaliko entebe ey'ebigere eya zaabu, era gasibibwa n'entebe, era yaliko emikono eruuyi n'eruuyi awatuulibwa, n'empologoma 2 nga ziyimiridde ku mabbali g'emikono, n'empologoma 12 zaayimirira eruuyi n'eruuyi ku madaala 600. Tewali eyakolebwa mu bwakabaka bwonna okugifaanana. Era ebintu byonna ebya kabaka Sulemaani eby'okunyweramu byali bya zaabu, n'ebintu byonna eby'omu nnyumba ey'ekibira kya Lebanoni byali bya zaabu nnongoofu. Ffeeza teyalowoozebwa nga kintu ku mirembe gya Sulemaani.
kubanga kabaka yalina Malikebu ezagendanga e Talusisi wamu n'abaddu ba Kulamu. Malikebu ez'e Talusisi zajjanga mulundi gumu buli mwaka, essatu nga zireeta zaabu ne ffeeza, amasanga n'enkobe ne bamuzinge. Awo kabaka Sulemaani n'asinga bakabaka bonna ab'ensi obugagga n'amagezi. Bakabaka b'ensi bonna ne banoonya amaaso ga Sulemaani okuwulira amagezi ge Katonda ge yali atadde mu mutima gwe. Ne baleeta buli muntu ekirabo kye, ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu, n'ebyambalo n'ebyokulwanyisa, n'ebyakaloosa, embalaasi n'ennyumbu, ebyasalibwa ebya buli mwaka. Era Sulemaani yalina ebisibo 4,000 olw'embalaasi n'amagaali, n'abasajja beebagala embalaasi 1,000 be yateeka mu bibuga eby'amagaali n'awali kabaka e Yerusaalemi. Era yafuga bakabaka bonna okuva ku mugga okutuuka ku nsi ey'Abafirisuuti ne ku nsalo ey'e Misiri. Kabaka n'afuula ffeeza okuba ng'amayinja mu Yerusaalemi, n'emivule n'agifuula okuba ng'emisukomooli egiri mu biwonvu olw'obungi. Ne baleeteranga Sulemaani embalaasi nga baziggya mu Misiri ne mu nsi zonna. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Sulemaani ebyasooka n'ebyamalirwako tebyawandiikibwa mu bigambo bya Nasani nnabbi, ne mu ebyo bye yalagula Akiya Omusiiro, ne mu kwolesebwa kwa Iddo omulabi okwa Yerobowaamu mutabani wa Nebati. Sulemaani n'afugira Isirayiri yenna mu Yerusaalemi emyaka 40. Sulemaani ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe n'aziikibwa mu kibuga kya Dawudi kitaawe. Lekobowaamu mutabani we n'afuga mu kifo kye. Ebyo mu Mirembe ekyokubiri Essula 10. Lekobowaamu n'agenda e Sekemu kubanga Isirayiri yenna baali bazze e Sekemu okumufuula kabaka. Awo olwatuuka Yerobowaamu mutabani wa Nebati bwe yakiwulira, kubanga yali mu Misiri gye yali addukidde okuva eri kabaka Sulemaani, Yerobowaamu n'ava mu Misiri n'akomawo. Ne bamutuma ne bamuyita. Awo Yerobowaamu ne Isirayiri yenna ne bajja ne boogera ne Lekobowaamu nti, kitaawo yafuula ekikoligo kyaffe okuba ekizito, kale nno wewula gwe okuweereza okuzibwa kwa kitaawo n'ekikoligo kye ekizito kye yatuteekako, naffe tunaakuweerezanga. N'abagamba nti mumale ennaku 3 mulyoke mujje gye ndi nate. Abantu ne bagenda. Kabaka Lekobowaamu n'atessa ebigambo n'abakadde abaayimiriranga mu maaso ga Sulemaani kitaawe bwe yali ng'akyali mulamu, ng'ayogera nti magezi ki ge mumpa okubaddamu abantu bonna. Ne bamugamba nti bw'onookola ebyekisa abantu bano n'obasanyusa n'obagamba ebigambo ebirungi, kale bo banaabanga baddu bo ennaku zonna. Naye n'aleka amagezi g'abakadde ge baamuwa, n'atessa n'abalenzi abaakulira awamu naye abaayimirira mu maaso ge, n'abagamba nti magezi ki ge mumpa mmwe tubaddemu bano abaŋŋambye nti wewula ekikoligo kitaawo kye yatuteekako. Awo abalenzi abaakulira awamu naye ne bamugamba nti bw'otyo bw'oba ogamba abantu bano abakugambye nti kitaawo yafuula ekikoligo kyaffe okuba ekizito, naye ggwe kiwewule gye tuli, bw'otyo bw'oba obagamba nti nasswi wange asinga obunene ekiwato kya kitange. Era nno kubanga kitange yababinikanga ekikoligo ekizito, nze nnaayongeranga ku kikoligo kyammwe. Kitange yabakangavulanga na nkoba, naye nze nnaabakangavulanga na njaba ez'obusagwa. Awo Yerobowaamu n'abantu bonna ne bajja eri Lekobowaamu ku lunaku olwokusatu nga kabaka bwe yalagira, ng'ayogera nti mujjanga gye ndi nate ku lunaku olwokusatu. Awo kabaka n'abaddamu n'ebboggo. Kabaka Lekobowaamu n'aleka okuteesa kw'abakadde, n'abagamba ng'okuteesa kw'abalenzi bwe kwali, ng'ayogera nti kitange yafuulanga ekikoligo kyammwe ekizito, naye nze nnaayongerangako. Kitange yabakangavulanga na nkoba, naye nze n'abakangavulanga na njaba ez'obusagwa. Awo kabaka n'atawulira abantu, kubanga kyali kigambo kya Katonda kye yaleeta. Mukama anyweze ekigambo kye kye yagamba Yerobowaamu mutabani wa Nebati mu mukono gwa Akiya Omusiiro. Awo Isirayiri yenna bwe balabanga kabaka tabawulira, abantu ne baddamu kabaka nga boogera nti mugabo ki gwe tulina n'ennyumba ya Dawudi? So tetulina busika mu mutabani wa Yese. Buli muntu mudde mu weema zammwe, ayi Isirayiri, labirira nno ennyumba yo ggwe Dawudi. Awo Isirayiri yenna ne baddayo mu weema zaabwe. Naye abaana ba Isirayiri abaabeeranga mu bibuga bya Yuda, abo Lekobowaamu n'abafuga. Awo kabaka Lekobowaamu n'atuma Kadolaamu eyali omukulu w'omusolo. Abaana ba Isirayiri ne bamukasukira amayinja n'okufa n'afa.
Kabaka Lekobowamu n'ayanguwa okulinnya mu ggaali lye okuddukira mu Yerusaalemi. Bwe batyo Isirayiri ne bajemera ennyumba ya Dawudi ne leero.